olwajjo nga bannaffe abali Mbale batugamba nti abantu 15 olengera embeera nga bwe yabadde si birungi nnyo, emmotoka zaaguddemu, amayumba gagenze kyavudde ku nkuba yatonnya ku lunaku olw'omukaaga okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro n'okutuuka olunaku olwajjo emisana wonna yabadde ekyatambula, olutindo amazzi galwezeewo, ennabuyonga awo amayumba gagenze, wooteeri zagenze, naye nga kiva ku human activity oba olyawo emiti baagitema, abamu beesenza mu ntobazi. Tulese abaminisita nga bwe yabadde olunaku olwajjo n'enteekateeka Red Cross okulabika nti bayambako abantu bano. Abantu 6 be bakakasibwa okufiira mu mataba agaleeteddwa enkuba ebadde erudde okutonnya Mbale mu buvanjuba obw'eggwanga. Ssaabaminisita Robina Nabbanja atuuseeko mu kitundu kino oluwulidde enjege eno era bino byayogedde eri abakoseddwa n'okutereeza ekitundu kyonna. Owulidde wano walimu emirambo 6, waliwo super custom ekyalemeddeyo, abantu bagamba ebaddemu abantu 10, waliwo bodaboda ezibadde zisala n'emmotoka endala ezikyali mu mazzi. Tuli mu kusala ntoto butya bwe tuzijjayo, ebimmotoka ebimu bimaze okujja naye butya bwe tujjayo n'emirambo egyo, naye nga kino kisobola okubeera nga kiri avoided singa abantu bagoberera amateeka agateekebwawo gavumenti ag'okulinda obutonde bw'ensi. Amayumba gagudde, emmotoka zitwaliddwa, amakubo mu kibuga Mbale bwe goonoonese. Amazzi gaagala tumalayo tetumanyi mu maaso nakola tutya tufudde wali abangi bali. Emigga gibomose okuli Nabuyonga era oluguudo olwa Mbale 10 ne lusalwako, emmotoka 4 ne zibulira mu mazzi ne pikipiki 6. Egawe emmotoka gye bayita Subaru bane bayiseemu ne bayingira munda ne bafa, ye yayiseewo n'eyiyembo wa Jamanika. Ne kati ffe ku budde buno tetumanyi kituufu. Super custom teri mu kulabika, ezimu zirabiseeko balimu tugamba waliwo emmotoka endala eri awo wansi. Ekyabuliddeyo tuli kwagala okulaba nti oba eyo mmotoka oba si mmotoka. Abantu bano bonna abakuŋŋaanye bagamba eyo Isuzu. Ate mukana anyenyere gusala tinye kwamubona. Ngali ku kiyembe ekyo. Bangi bagezezaako kutaasa ebisolo byabwe ebibadde bitwalibwa amataba olw'obusungu bw'enkuba. Abalala babadde kugwa kusena mazzi mu mayumba gaabwe okuva mu kiro era ab'ebidduka ku Nabuyonga bakoseddwa nnyo nga baliko n'omuzungu gwe bataasizza. Ezakwesa omuzungu amutusamo omwana weewe amutusiremu baasa abatakutuloko abulema ati munina boda mukola kirano. Ebifo ebikyali mu kufeesa kuliko Nabuyonga, Busamaga, Kampala Road, Namataala, Namakwekwe, Namabaasa, Bugema, Bukasacha, amakubo gye gasaliddwa. Ffe tuva kuyitamu naye okusitula ekigere bwoti oyagala agenda bugenzi ate kati geeyongeddeko. Ffe tuva kuyita tulaba mangi naye gayongeddeko mu bungi. Ssentebe wa LC esooka ow'amagezi Sero Ntege Medi nga bano balinaanye omugga Nabuyonga akakasizza abantu 2 abanyoluddwa nga bafu n'okutaasa abalala 5. Gasaze ekkubo sanga mwendeze ekiro ne gatwala emmotoka twakalabako emmotoka 2 eziri kungulu naye nga tuwulira nti wansi eriyo emmotoka endala 2 omulambo twakalabako gumu tukujjemu tutwala mu mokyale tuwonyezaako abantu 5 naye abasigadde tukyabanoonya bakyali mu mazzi wansi. Byo ebyentambula ku luguudo lwa Tirinyi Mbale Budaka bigotaanye bwe lusaliddwako kumpi n'eggombolola Nasani ku mayiro 5 omugga Namataala bwe guwaguza. Abantu bagezezaako okutaasa ab'ebidduka abalala nga babiyimiridde waggulu nga basemba okukiraba mu 1997. Amawulire ge tulina nti ababadde ku boda amazzi ne gabatwala butwaza abo tetumanyi na muwendo gwabwe, n'ababadde mu mamotoka ne gatwalibwa amazzi tetumanyi muwendo gwabwe. Era kati waliwo tuli tusuubira omuwendo guno okulinnya okusingako guno kati gwe tulabye. Ate yo Emitiana abantu 3 bakakasiddwa okufiira mu nkuba etonnye obutasalako mu budde obw'ekiro.
embeera bwetyo nno si nnungi nnyo. Embale tugenda kuddayo munaffe aliyo ali ku ground atubuulire kubanga omuyiggo gukyagenda mu maaso okuzuula n'okunyulula abantu abatwaliddwa amataba kubanga displacement yadde y'amaanyi. Amayumba gagenze, abantu bagenze naye nga bwegambye nti bwazibidde nga bakanyulula emirambo 15. Olutalo lukyagenda mu maaso twagala kumanya bameka be bakanyulula kubanga bamu bagenze abamu tebalabikako abamu biri bitya naye nga enkuba yatonnye ekiro kimu ku lwa 6 neereeta obuzibu bwe buto mu bitundu eby'Embale. Amataba Embale yo gafuuka baana baliwo gavumenti eyinza kukola etya kubanga ekyo nakyo kyaliko obuzibu bwakyo. Kino kyazze abamu bagamba nti waliwo amafactory agazimbibwa mu ntobazi bagaba bamusigansimbi mu ntobazi era enkuba bwe yazze climate change nga bwebeera era yalumbya wennyini kubanga gogali claiming galina okuba nga gayita era waliwo n'okutema emiti batema emiti okuzimba amayumba human activity kubanga yunula nayo yagambye nti obuzibu okusinza okuva deforestation na human activity abantu abayingirira ate ebitundu bino eby'amazzi galina okubeera nga gayita kyekyaviiriddeko enjege eyo kuba nti bannaffe akadde kano twemagaza abantu bafudde ebintu byagenze motoka zagenze naye nga kisinga mu byonna bwe bulamu ebintu bisobola okukolebwa singa obulamu bubeerawo naye obulamu bwagenze kyekisinga okuba nga ekyennyamiza mu kadde kano. Ebimu biswaza okwogera naye ate oluusi oba toyina ekyakikolera ng'olina okubyogerako naye nga sinabyogerako njagala kusooka okwebaza amaama Nabbanja okubanga yadduse misinde okubanga atuukako mu kifo ekyo alabe bannaffe embeera gye balimu. Twalaba abakulembeze okuva Embale emyezi ng'ebiri emabega nga batandise okulajjana nga bagamba ati okusinziira nga bwe tulaba season gye tugendamu tegenda kuba nnyangu ate nga mu bitundu ebimu already amayumba gaalimu enjatika kati ng'era beeraliikirira enkyukakyuka bwe zityo. Kati kitegeeza nti bannaffe baneeno ng'oggyeko ekizibu ky'ensozi okubumbulukuka kw'ettaka era okuva mu mbeera ng'ezo n'ekyamataba nakyo kizze. Naye kakati oyogedde ku bannaffe abayunura, oyogedde ku bannaffe bamusigansimbi, abantu bano bonna betwogerako bagenda okufuna olukusa olukakkalabiza mu bitundu babeera bagenda okukakkalabiza njogera ku b'amakolero bateeka okuba nga gavumenti nayo ikkiriza eteeka okuba nga emanyi. Kakati ndowooza tulina obuzibu liri kolero libadde sayidi zeeri. Ndowooza tulina obuzibu ne bannaffe abavunaanyizibwa ku kukwasisa enteekateeka ey'okuteekawo ebizimbe eby'enjawulo. Abantu ba bulijjo obalaba nti bo weewaawo mu ntobazi beesenzaamu ekitali kituufu. Naye bwe babeera bazimba obalaba nti bakola emyala amazzi mwe gateekeddwa okukola ki okuyita mu busobozi bwabwe obutono. Naye bannaffe banene ab'amakolero baleeta ettaka ne bayiwa ne baleeta amayinja ne bayiwa kwegamba ne bakatirira ddala okakasa nti amazzi gano no bakola ki bagasuppressinga. Kati ebbanga gye likoma okuyita n'amazzi gano nga bw'ogambye muli eri munda gabeera geetetenkanya okulaba waweganakola ki waweganaalaga. Naye ng'ate bw'otunuulira ebitundu ebisinga obungi eby'entobazi nti ebizimbe ebibeera bibaamu ebiseera ebisinga endabika yaabyo n'emirimu egikolebwamu okusingira ddala buba buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Naye kiki ekigaanya okutereera? Lwaki abantu bagenda maaso n'okuba nga bafuna ebyapa ku gundi ku ttaka eriringa ng'eri ery'entobazi eryaki n'owulira nti gundi alinako ki alinako ekyapa n'owulira nti bataddeko amakolero naye ng'ate we batadde tebataddeewo ku bumazzi we gagenda kola ki we gagenda kuyita. So bannaffe abavunaanyizibwa ku nsonga zino mu bitongole eby'enjawulo mu gavumenti bateekeddwa okuba nga beekuba mu ttooki ne bwekuba kukola nguudo bulijjo olaba nga amazzi gasala. Kati olutindo olwazimbibwa bandibadde wakiri bayinginiyazi baabala ne bamanya nti waneeno wabeera wamawanga amalala agatuyambako okukola ebintu ebyo nabo balina ebizibu bwe bityo. Naye kirwawo nnyo okulaba nti enguudo zereddwawo oba entindo zitwaliddwa era enkuba eteeka naye olutindo olwo lwogerwako ndowooza lwagaana bugaanyi kubanga mirundi mingi era enkuba bw'etonnya awantu awo wabomoka nabuyonga awo ndowooza waagaana bugaanyi bw'okuterera. Yunura erwanye okutereza awantu awo naye buli nkuba lw'etonnya amazzi gasa passinga negeera woluto ndowooza kivuba kuku simanyi bwe bakikola naye gwe wennyini waliwo obuzibu buli nkuba lw'etonnya olutindo olwo amazzi galwera amazzi gatambula ndowooza mu bitundu byebyogerera eyo waliwo trench gye bazimba zino trench ezo ziyisa amazzi naye ng'era ekuba bw'etonnya amazzi geebalama trench
negayita opposite direction abatuuze babagamba nti enkuba bw'eba etonye amazzi gayita bwegati nebwegati wemba bakuzimba muyise wano anti amazzi gwe kasita oyingira mu kkubo lyago go gawaguza mu mbeera yonna kyova olaba nti bazimba mu makubo gaago balina okuba nga gayitamu kati go geenoonyeza negetusenkanyiza galina okuba nga gayita negasibira mu mbeera bwetu galina okuba nga gayita newansi okuba nti entobazi bazizimba tewakyali gasobola kuba nga gatambulira gasalawo okuba nga gayita kungulu nga bwolengera ennyanja nga bagizibye ne bagenda nga bayiwamu ettaka era bwetuuka okulikema gyalina okuba nga eyitira ate kyova olaba nti ekuba ekiba kiriwo kyonna kati climate change bwetyo nti embeera y'obudde bwekyuka ne bannaffe bano kiva ku mbeera ya budde okusinga ddala emiti gitemeddwa bagenze beesenza mu ntobazi ate nekimana activity ekoleddwayo okulimirayo okola kutya naye ng'ate oba oliawo gavumenti ekitundu ky'Embale kino simanyi buli mwaka simanyi kyebagenda kukolera bantu bano negibagenda abamu gye babasenza okubajja eyo naye waliyo obuzibu bwayo kakati awo obuzibu gavumenti erina kukola ki mu kadde kano kubanga buli mwaka tujja kubeera nga tugamba enkuba buli lwetonya netweyaliikirira enkuba buli lwetonya katubala abantu 15 tetumanyi bwe bukeeredde bali bameka uya atetebana nako musajja wattu katusajja akatuusa oba n'akafunamu naye nga bizibu nnyo byeraliikiriza ate nga obunkenke bukyali bw'amaanyi kuba enkuba etandika butandisi twayingidde buyingizi August ate nga focus teraga nti enkuba egenda kubanga nnyingiko naye nga ebitundu ddala bannaffe abo beetaaga okuba nga bayambibwa akadde kano eyo resettlement tekeddwa okuba ndowooza nga eri deserted abantu batwalwe mu bitundu ebirala nanti bagamba nti gye baakulira ettaka gimu bali be batwala be bajja ku gundi eri mu kubumbulukuka kw'ettaka ne babasengula bali mu mbeera ki anti bagenda okutuukayo nga bagamba obuyumba bwe babateekamu embeera gye balimu babagamba waakiri okufiira gye tubeera omuntu okumujja w'amaze emyaka gyonna nakyo ng'abadde ayina emmere ye ettaka ly'eddene naye gwe omutwala mu jasi kagundi bwe kati naye nga buli nabyo gavumenti naye beega tusevinga bulamu obulamu bwe businga obukulu oba oli abagala bubiniterera oluvannyuma muliddayo naye nga buli mwaka okuvumbuka kwetakubaawo bagenda ne balaba nti ddala enjezi zigenda kwatika amayinja gano ge gagenda nga gakuba abantu n'okuba nti ate gebatuusaako obulabe n'okubattira ddala waliwo ebitayinza kutereera sobola kugamba nti embeera bweriterera baliddayo oba oliawo yensonga lwaki babatadde mu bufundo obwo ng'ebintu bye twogerako biri nakyo just we bitosobola okujjako nga gavumenti egamba nti egenda kufuna bigrade egenda esituleyo ensozi zonna egenda esituleyo ki naye nze kyensuubira kye kino nti gavumenti erina abagezigezi erina bannasayansi erina bannaffe abakola arts abasobola okugatta obwongo ne bamanya nga bannaffe mu mawanga amalala bamanya nti luno olusozi tukoleddewo ki gino migga tukoleddewo ki kakati bo ne bayutilizinga ekifo ekyo naye ng'ate ne bano be bajjewo bateekeddwa okubawa ekintu ekiri feya twalaba bannaffe bali eri be basengula embeera yali ekaabya amaziga nga bazze batandisa okuzzayo abaana mu masomero naye nga n'abaana tebalina nga ebyokulya babagabidde simanyi abamu bagamba nga babafunanga kilo 10 ez'akawunga nga bali awo buli omu akoze eki atunuulidde munne bw'ati omuntu omujje ku ttaka lye kumpi yiika 7 kumpi yiika 10 n'ogenda n'omuteeka mu kasingo ruumu ng'ali awo bw'atyo talina ssuubi talina wagenda kulimira talina wagenda kukola ki minisita Hilary Onek ndowooza eyo ndoketi ye naye maama Nabbanja abaddeyo yekka naye nosuubira tujja kwegatta ku munnaffe gye bujjako awo katono okwongera okutuwa update eri